ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Hello everyone, my name is Sami K. I work with Unique Media, a gospel platform committed to sharing love and hope in our community. On 30th May, we will be hosting an outreach called Unique Girls Empowerment. Yes, Unique Girls Empowerment. Our mission is simple but powerful: to support and empower young girls between the ages of 15 and 18. Many girls in our community struggle to access basic menstrual hygiene products. So something that is completely natural often becomes a reason for shame, stigma, and even missing school. That is why our message is clear. Menstruation is natural. The stigma isn't. Through this outreach, we aim to provide reusable sanitary pads, soap, shavers, knickers, and other essential hygiene items to young girls in need. Our target is to reach 200 girls and remind them that they are loved, valued, confident, and beautifully created by God. But we cannot do it alone. We invite you to partner with us through donations, support, or simply spreading the word so that together we can make a difference in these young lives. If you'd like to support this cause, please contact us on +256 786 026 647. Join us as we stand together to empower the next generation of young women. Remember, menstruation is natural. The stigma isn't. God bless you. Haleluya, abooluganda Mukama yeebazibwe. Kansuubire nti buli bulungi olw'ekisa kya Katonda. Twebaza Mukama olwaleero n'era alutuwadde nga tukyali balamu. Ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza. Era Kitaffe omulungi omuyinza w'ebintu byonna, tukwebaza olw'olunaku luno lw'otuwadde okubanga tukyali balamu, okubanga tukyasobola okwogera nti Yesu Kristo ye ggwe Mukama. Twala ekitiibwa, twala amatendo, ogulumizibwe Mukama ng'otuyigiriza ffenna wamu tuyige okuva gy'oli. Mwoyo Omutukuvu jjangu okulembere obulamu bwaffe, kulembera endowooza zaffe, onkulembere nze kennyini buli kye ŋŋenda okwogera. Omwoyo Omutukuvu kibe nga kikuweesa ekitiibwa. Mu Kristo Yesu Omunnazaaleesi mwesabidde, amiina. Kaakati abooluganda, waliwo ekintu ekinnuma kye njagala ntangaazeemu ng'omwana wa Katonda, ng'omulokole. Ffenna abali mu lugendo luno olw'okugenda mu ggulu, njagala kubaako bye njogerako nga Mukama bw'abitadde ku mutima gwange. Ensonga gye njagala okwogerako nsonga ya kusaba n'okusiiba. Okusaba n'okusiiba nga ffe abantu abaalokoka kya buvunaanyizibwa nnyo gye tuli. Ekireeta abantu okudda eri Katonda kuba kusaba na kusiiba. Omulokole wonna w'oli, tewabanga muntu yenna akwawukanya ku kusaba n'okusiiba, kubanga we tujja amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu era we tujja n'amaanyi agaleka ebibi. We tujja amaanyi agaleka ebibi, we tujja amaanyi agawangula Sitaani. Kati ate bw'onooba tosaba nga n'okusiiba tosiiba, gwe amaanyi ogenda gajjawa agagenda okuwangula ebikemo ng'ate tuli mu nsi ejjudde ebikemo.
bw'onooba tosaba n'okusiiba amaanyi ogenda kugafuna otya. Mukama yeebazibwe. Waliwo n'ebintu ebirala ebiba nga binnuma nga ndaba si bituufu naye era nabyo kambyogereko, nga kino ekyokugamba nti abamu basabira mu mwoyo. Ekintu ekyo si kituufu. Ekintu ekyo ekyokusabira mu mwoyo, entegeera abantu gye bakitegeeramu n'engeri gye bakikwatamu si ntuufu. Okusabira mu mwoyo nze bwe nkitegeera kitegeeza nti omuntu nga ggwe mu muntu wo eri ow'omunda abeere ng'asaba buli kaseera, abeere ng'asaba. Ne bw'oba oli mu katale ng'oli mu bantu bangi, eri mu muntu wo ow'omunda wabeereyo guli omuliro ogw'okwagala Katonda, ogw'okusaba. Nze bwe ntyo bwe ntegeera ekintu ekyo ekyokusabira mu mwoyo, naye nga sikudde eri kusirika bw'oti mbw'osirike mbw'oli mu kusabira mu mwoyo. Bwe tuba tusaba nga twogera ne Katonda twatula n'ebigambo byaffe. Kati sooka okifumiitirizeeko, bwe wali oyatula obulokozi wabwatulira mu mwoyo oba wayatula n'akamwa ko n'olulimi lwo? Omuntu ayatula n'akamwa ke akkiriza n'omutima gwe n'ayatula n'akamwa okuweebwa obutuukirivu. Okitegedde ekyo? Kati bwe kiba nga kiri bwe kityo n'okusaba tuyina okwogera ebigambo mu maaso ga Mukama. Yogera naye, yogera naye, tuula ng'oyogera ne Katonda. Bw'oba oli mu bantu bangi nga kikuziyiza okwogera, yogera eyo mu mutima. Naye bw'oba oli mu kifo w'osobolera okwogera, yogera ne Katonda. Yatula ebigambo n'akamwa ko ng'oyogera ne Katonda. Mukama yeebazibwe. Mpozzi abantu abaakalokoka nga tebannabitegeera bulungi, era nsaba Mukama abaluŋŋamye. Bwe muba mumaze okubuulirwa enjiri nga Mukama abayambye ne mulokoka, munoonye amakanisa mugayingire. Ekkanisa omuntu mwakulira. Wano tetugenda kugamba nti amakanisa gonna ga bannabbi ba bulimba. Kati bwe gaba ga bannabbi ba bulimba, abantu tukole tutya? Abantu baleme ogenda mu makanisa mbu ga bulimba. Entuufu yeeriwa? Katonda omuyinza w'ebintu byonna ayalekawo abantu abo babeerewo nga naye abamanyi ba bulimba, kitegeeza balina omugaso. Mukama yeebazibwe. Ate n'ekirala ekinnuma kwe kukwata abantu ne tubasalira omusango nti nno ba bulimba. Kati ye Katonda ye abafa atulaba atya? Ng'ate tetuyina minzaani egenda kupima muntu nti ono mutuufu nti ono si mutuufu. Mukama yeebazibwe. Nasoma ekyawandiikibwa mu Bayibuli nga kigamba nti abayigirizwa ba Yesu bagenda ne bamugamba nti omuyigirizo nti nti ng'abawa olugero nti omuntu yasiga ensigo nti nga nnungi, nti abantu baali beebase, omubi najja naye n'asigamu ensigo. Naye ng'omubi azze okusigamu ensigo, bano abaasimba ensigo ezo bwe baziraba nga zimera ne bagamba nti tetwasiga nsigo nnungi, nti kiva kitya okubanga mulimu ey'omu nsiko, nti tugende tuzikoolemu. N'abagamba nedda, temuzikoolamu, mubireke bikulire wamu. Nti oba oliawe bwe munaaba mukoolamu zino embi, muyinza okulimiramu ne ziri ennungi. Mubireke bikulire wamu, amakungula bwe ganaatuuka ge gagenda okubyolesa. Mukama yeebazibwe. Kaakati abooluganda, bw'abanga olwo olugero baalutuwa, nze nange bwe nkitegeera bwe nti mubireke bikulire wamu. Ye Katonda y'amanyi ani mutuufu ani mukyamu,
abantu abo betugamba mbuno ba bulimba fe abamu gye twali gye twakulira gye twawulira ebigambo ebitukyusa n'okuba nga ku ssaawa zino tusobola okwogera n'abalala. Mukama yeebazibwe. Nze waliwo lwe nali mpeerezaako nga nina abaana naye nze ne bwe mba nga ntegedde ekintu ku muntu oba musumba ng'ate n'abaana bendi nabo nga gye basabira, sirina muntu gwe nali ŋŋambye togenda kusabira mu kkanisa. Tewali. Mbaleka ne bagendayo okutuusa Katonda nabo olwajja obbazibula amaaso. Mu kkanisa teboonoonekerayo bwonoonekezi kyokka. Tuyina kugaana abantu kugenda mu bbaala, kugenda mu kiraabu. Tugaana abantu togenda mu kiraabu kuba ebikolerwa mu kiraabu mwenna mubimanyi. Togenda mu bbaala kuba ebikolerwa mu bbaala ffenna tubimanyi. Togenda mu loogi kuba ebikolerwa eyo byonna tubimanyi. Naye ate tetuyina gaana abantu kugenda mu kkanisa eyo abantu gye bakulira ate gye bategeerera Katonda. Kasita omuntu n'ayimirira ng'ayogera ku Yesu ng'abuulira ng'ayina ekigambo ky'abuulira, gw'ofaayo ki? Ofaayo ki? Nasoma n'ebyawandiikibwa nga bigamba nti oba abuulirwa mu bulungi ne mu bubi, Yesu gy'ali abuulirwa. Nga Pawulo agamba nti n'ekyo kinsanyusizza, nze nange ekyo kinsanyusa. Oba omubuulira ng'oli mu bunnanfuusi, kati oli ajja okuwulira, ajja kuwulira ng'obuulira Katonda, era Katonda ajja musisinkana amulokole. N'ekirala ekintu kyempulira okwogera, abantu mulekeraawo okugamba mbu bonna abasabira ewagindi bonna bagenda mu Geyeena. Ekintu ekyo kisigala nga kinnuma ng'era kinneewuunyisa. Gwani yakugamba nti abasabira ewagundi bonna bagenda mu Geyeena? Mwe mulina minzaani epima? Gw'olina minzaani epima abatukuvu n'abatali batuukirivu? Ate tuleme kwefuula ba Katonda ku nsi ng'ate ffenna tulina omubiri tutambula ku ssaawa zino nga tuli wano. Tewali amanyi mutuufu n'atali mutuufu. Katonda yekka ekyo ekyama yakyesigaliza. Mpozi okubikkulirwa nga kuzze ng'omuntu ne bakubikkulirako, ate bwe baba bakubikkulidde sabira oyo gwe bakubikkulidde, osabire n'obulamu bwo kuba naawe ku ssaawa zino bwe babikkulidde oba oliawo balabula ggwe. Okitegeera? Oba oliawo Mukama alabula ggwe. Kati oli bw'abanga mufu nga yafa, kati nga ggwe omulamu ogenda kukola otya? Bw'oba ng'obibikkuliddwa era ng'obirabye nga bituufu, weesabire ggwe akyayimiridde ng'akyali mulamu, oleme kuyingira mu kukemebwa okwo, oli kweyagwamu. Ate si kugenda ng'omwogerako ng'oyogera ku bantu, kubanga abo b'oyogerako baana ba Katonda. Tewali muntu yatondebwa mu kifaananyi kya Sitaani. Abantu bonna batondebwa mu kifaananyi kya Katonda, era abantu bonna baagala Katonda. Tewali muntu ayogera mu linnya lya Sitaani. Buli muntu yenna ayagala Katonda, oba mulogo oba ki, ayagala Katonda, naye byabasobako. Ate ffe bwe tunadde eno ne tubasalira omusango, oyo ali bw'ati, tuba naffe tetweyambye. Kubanga era nasoma ebyawandiikibwa nga bigamba nti gwasala omusango naawe bwennyini gwe bw'oli. Tiki ekikutunuuliza akantu ku liiso lya munno ng'ate naawe eriiso lyo tolaba bulungi? Kati n'olw'ensonga eyo Mukama atusaasire. N'ekirala, abantu bano be tubuulira enjiri, tuyinza okuba twakoze crusade awantu ne tubuulira enjiri, leka abantu bagende mu makanisa agabali okumpi. Abantu si baffe, abantu ba Mukama. Muleke abantu ba Mukama bagende mu makanisa, muleke kubuza abantu ba Mukama nga mubagamba temugenda mu kkanisa.
ng'ate abamu ekkanisa zaatuyamba nnyo era gye twakulira era gye tutegeeredde Katonda ono gwe tulina. Kati omwana oyo ayakalokoka bw'omugamba tagenda mu kkanisa agenda kutegeera atya Katonda? Mukama yeebazibwe baganda bange. Nze kasita nze mbabuulidde era gwe omwana yakalokoka ng'oli eyo noonya ekkanisa ekuli okumpi ogendeyo, ojja kutegeera Katonda okusinga awo w'omumanyiridde. Kati nga tuzze ku nsonga eno ey'okusaba, okusaba kuno n'okusiiba we tujja amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, era mu kusaba n'okusiiba we tusumululirwa. Bw'ayakalokoka ng'olina ebikutawaanya tebigenda kuvaako nga tosaba era nga tosiiba. Abamu basabirwa, abamu olw'ekisa kya Katonda ne beesabira ne bayiga okusaba. Naye ate era n'okusaba tukuyiga nga basaba. Mpulira nti musabire mu mwoyo. Abantu tebagenda kuyiga kusaba nga basaba mbu mu mwoyo mbu basaba nga mukasirise. Ebyo ebyokusabira mu mwoyo by'abantu bano abakulu, ate ne bano abakulu okusabira mu mwoyo kiba kitegeeza nti waali oba ali mu tekisi oba ali mu motoka nga tayagala bantu bamuwulire, awo kyekitegeeza okusabira mu mwoyo. Naye tosobola gamba mbuno buli kanaku buli kaseera otudde mu nju yo oli wekka oba ogenze mu kkanisa mbu gy'oli osabira mu mwoyo. Eyo enjigiriza eyo tekola. Mukama yeebazibwe. Nze siwali gwe nnwana naye, nze nze kuyamba abaana ababadde bakola ki? Bagamba mbuno bo bali mu kusabira mu mwoyo, ng'era mukuba eky'abantu okusaba nga boogera mbuba nga baleekaana. Bwe tutyo bwe tusaba ffe abalokole. Genda eri osome Bayibuli. Kyekyo kye nabadde mbagamba, musome Bayibuli. Lwaki muleka abantu babasomera Bayibuli? Genda osome Bayibuli, osome ebikolwa by'abatume 2 olabe abantu bano bwe basaba kiki ekyabaawo. Bwe baba nga baali basaba mpola nga basabira mu mwoyo, kiki ekyaleetera bano okwogera nti mpulidde oyo ayogera lulimi lw'ewaffe, nti amawanga mangi mbu ne gawuniikirira nga gawulira nga basaba. Gawulira basaba kitegeeza baali basaba boogera, ne bawulira nga boogera mu nnimi z'ewaabwe. Mukama yeebazibwe. Muyige okusoma Bayibuli baganda bange. Musome Bayibuli, bw'onoogisoma tebagenda kulimba. Tugenda kulaba wano okusaba n'okusiiba omuntu waasumululirwa era Katonda waakolera ebyekisa. Ojja genda eri mu kitabo kya Ezira, ojja kusomayo Ezira eyo 8. Ezira yayingira mu kusaba n'okusiiba, ne bw'oyagala okisome kyonna nga yeegayirira Katonda nga bwe yeenenya, ng'ayatula ensobi zaabwe. Naye Mukama n'ajjawa Ezira ono feva n'ekigambo kye baasabira kye baasiibira, Mukama n'akikola. Mu kusaba n'okusiiba wabaawo okusumululwa, wabaawo ebita, wabaawo ebiteebwa. Togenda kubanga osirise mb'osabira mu mutima mbu dayimooni zikuveeko, tekijja kukola. Era mujja kukona mubeere awo nga mwerimba mbuno mwalokoka naye nga temunnakyusibwa. Obulokole lugendo. Kuleka liri ekkubo lye wabadde okutte ate n'okwata ekkubo eddala. Ate buli lw'okwata eri ekkubo eddala nalyo lirimu emitendera gyalyo. Lirimu okukyuka, lirimu okuleka ebibi, lirimu okuleka emize. Egyo emize togenda gireka ng'olya mmere ng'okkuta buli kaseera ogambe nti omuze gugenda kuvaako. Mumanyi lwaki abaana ba Isirayiri bwe baali bava mu Misiri Katonda yabatambuza ebbanga nga tebalya nga tebanywa?
baamala ennaku 3 nga tebalya n'ebisolo nga tebirina mazzi nga tebirya nga tebinywa. Nze nakitegeera bwe nti bano abaana ba Isirayiri bwe baali batambula, bwe baali bava eri Misiri, bajja n'ebintu byayo, tugambe ne dayimooni zonna nga zibagoberedde. Naye bwe baasiiba nga dayimooni ezimu tezaagala abantu basiiba, bw'osiiba buli lw'oyingira mu kisiibo dayimooni ekuvaako n'egenda. Mwe abaali basiibyeko mukimanyi ng'omuze gukulemeddeko gukuvaako ne gugenda kuba tegujja kusobola njala. Abaana ba Isirayiri baatambula ezo ennaku 3 nga tebalya nga tebanywa, naye nga dayimooni zibavaako nga ziddayo nga zibavaako nga ziddayo nga tezisobola. Ekirala bwe baagenda okunywa ne basisinkana amazzi nga gakaawa, era nawo awo waliwo ekyaliwo. Mukama yeebazibwe. Kati togenda kuvaako muze nga tosaba ng'ate tosiiba. Okusaba kwogera ne Katonda, mugambe Mukama kino kinnemeddeko kino, ng'oyatula n'akamwako n'emizimu gitegeere nti gy'oli oyogera ne Katonda ogikyawa. Yogera ne Katonda ogiwaabire, kino kinnemeddeko sikyagala. Naye gwe bw'onootuula awo n'osirika mbuno oli mu kusabira mu mutima gw'ogamba bijja genda, emizimu gijja kukubeerako, omale ogende ne mu Geyeena ng'ate walokoka. Mweyigirize okusaba n'okusiiba. Mukama yeebazibwe. Kati njagala tusomeko ekyandiikibwa kino ekiri mu Mako 9:29. N'ekirala nga kyenjagala nyongerezeeko, tosobola kugoba dayimooni nga toyogera nti ng'osabira mutima olyoke ogobe dayimooni. Dayimooni baziboggolera. Tuyigire ku Yesu. Ekintu ekisinze okwonoona abantu, mwagala okuyigira ku bantu, muyigire ku Yesu. Musome Bayibuli. Mwesomere Bayibuli. Ojja kutuuka awantu osome olabe ng'awo Yesu n'aboggolera dayimooni. Lwaki yali agiboggolera? Ng'ate ffenna gwe tuyigirako. Dayimooni tuboggolera mboggolere ne zigenda. Mukama yeebazibwe. N'ekirala, mulimu abantu abagoberera abantu ebigambo byabwe, ekintu ekitali kirungi. Baatulekera Bayibuli nga gye tulina okuyigirako. Oli n'aba mulwadde ne bamugamba mbu oba tamira ddagala. Mukama atusaasire nnyo. Gwe bw'obanga walokoka nga wakkiriza Yesu Kristo okubeera Mukama wo, bw'onoolwala, okukkiriza kukuwonya, naye okukkiriza gattako n'okumira eddagala. Okiwulira? Ojja kumira eddagala nga bw'okkiriza owone. Ojja gaana okumira eddagala ofe ogende mu Geyeena, Mukama akubuuze lwaki watta omuntu, lwaki wetta. Mukama yeebazibwe. Mubeere nga mulokoka, mukyusibwe n'amagezi gammwe gakyuke. Baako by'otegeera ku Katonda, era ekintu bw'oba tokitegedde toyanguwa kukikola. Tewali agenda kusiba, ne Katonda amanyi nti ekyo tonnaba kitegeera. Mubuuze Mukama, kino na kino bwe nkiwulidde kituufu? Naye nze waliwo ebintu ebinnuma. Waliwo ayaŋŋambye mbuno bamugamba mbutomira na ddagala. Ekintu ekyo tekisoboka. Ate mmwe mwenna abagamba mbu mumenyeka emitima ku lw'abasumba, tomenyeka mutima. Tunuulira omusumba omulungi, ye Yesu, era yagamba nze musumba omulungi. Ye musumba omulungi yekka awaayo obulamu bwe ku lw'endiga. Tewali musumba asobola kuwaayo obulamu bwe ku lulwo. Bali mubalabe ng'abaweereza.
abaweereza ba Mukama, abo bakozi ba Mukama, naye mutunuulira oli Mukama yennyini gwe muba mutunuulira. Mukama yeebazibwe. Kati bano abakozi basobola okukola ensobi, nabo bantu bazaalibwa nga ggwe, balinga ggwe, tewali njawulo nga naawe bw'okola ensobi ezo z'okola. N'oli naye bw'asobola okukola ensobi. Kati nga tukomawo wano okusaba n'okusiiba. Nga sinaba na kusoma ekyo ekyawandiikibwa ekiri mu Mako, waliwo ekyawandiikibwa ekirala kye njagadde nsomeko, kiri mu Ezeekyeri. Mujja kukyesomera. Ezeekyeri 16 olunyiriri 49 agamba bwe bati nti bwe buno obwali obutali butuukirivu bwa Sodomu ne Gomora, omwoyo gw'okukkutanga emmere. Kitegeeza n'okukkutanga emmere nabwo kireeta obutali butuukirivu. Obutali butuukirivu bwa Sodomu ne Gomora gwali mwoyo gwa kukkutanga emmere n'amalala n'okwesiimanga. Mukimanyi nti omuntu bw'aba akkuse tasobola kusaba? Okimanyi bulungi nti omuntu bw'aba akkuse aba n'ekyejo, aba n'amalala olw'emmere. Era mukimanyi nti training Katonda gy'ayisaamu abantu be bayita mu njala. Ojja kulaba abaana ba Isirayiri baalumwa enjala. Mukama yeebazibwe. Eyo ye training yokka Katonda gy'asobola okukamulamu eby'omubiri ne byawukana n'omwoyo gwo. Kati bano bwe bakkutta emmere ne bakibalirwa mbu bwe butali butuukirivu bwabwe. Ezeekyeri 16 olwo 49. Nti laba buno bwe bwali obutali butuukirivu bwa muganda wo Sodomu, amalala n'okukkutanga emmere n'okwesiimanga, yeegolola byali mu ye ne mu bawala be. So teyanyweza mukono gwa mwavu n'ayeetaaga. Mukama yeebazibwe. Okukkuta emmere kireeta amalala bye byali obutali butuukirivu bwa Sodoma. Abantu abakkuta emmere baba n'amalala. Tweyigiriza okweresa, tweyigiriza okusaba, tweyigiriza okusiiba, bino bituveemu. Kati bw'onooba weeyigiriza okusaba n'okusiiba, mwoyo wa Katonda ajja kukusemberera abe ng'abyokya, ng'abikwokyamu. Mukama yeebazibwe. Tukomyewo ku kino eky'okusumululwa ekiri mu Mako. Mako 9:29. Mujja kwesomera Bayibuli, manyi Mwoyo Omutukuvu ajja kuba ng'abayigiriza mpola mpola. Haleluya, Mukama mulungi. Kansome olwo 29. Agambye weewati nti n'abagamba nti engeri eno teyinzika kuvaawo lwa kigambo wabula olw'okusaba, okusaba. Ne bavaayo ne bayita
mu Galiraaya naye wano tekijjeeyo bulungi naye nga Mukama gyali bano bagenda ne bagoba dayimooni ojja kulusoma lwonna muyige okusoma Bayibuli bano bwe bagoba dayimooni n'atagenda kati Yesu n'abagamba mbu mulimu ebitavaawo wabula ng'oggyeko okusaba n'okusiiba ebimu tebisobola kuvaawo olumu tosobolwa kusumululwa ng'olya mmere buli nnaku buli kaseera buli lunaku buli kaseera era neebaza nnyo Mukama ku lw'abantu abayigiriza abantu okusumululwa ng'onoosumululwa kubaamu okusaba n'okusiiba ate ng'oyatula n'akamwako ng'oyatula ng'oyogera ekyo ky'oyagala kikuveeko Mukama yeebazibwe era okusaba n'okusiiba bitegeeza kwetowaza mu maaso ga Mukama mulaba ab'e Nineeve ate okwetowaza mu maaso ga Mukama era kye kituleetera okusumululwa abamu tetusumululwa lwakuba twetwalira waggulu tulina amalala ate twefuula mbu nno tumanyi okiwulira kasita Katonda akulaba nga weefudde amanyi togenda kusumululwa wano tetunnaba kutuuka mu ggulu wano tukyali ku nsi bwe tuba tuli ku nsi ensi ya ntalo ensi bw'eba ya ntalo twetaaga okuba nga tusaba kubanga era ne Bayibuli etugamba musabe obutakoowa muleme okuyingira mu kukemebwa tulina okuba nga tusaba obutakoowa ebimu ebiba byatusiba nga tulina okulemerako ne tusaba nga tuleekaana kale sooka okifumiitirizeeko tunuulira ono yaleekaananga ng'asaba omwana wa Dawudi onsaasire omuzibe w'amaaso singa yabyogerera mu mutima Yesu yandimuwulidde n'amuzibula amaaso mulina okusaba nga mwatula n'akamwa kammwe ebigambo mukomeewo muveeyo eyo gye mwabadde mubulidde mbuno temugenda mu makanisa tuyigirayo ebintu bingi kyonna kye kiri gwe genda mu kkanisa kyonna kye kiri ekuli okumpi naye ate mulimu abakulu mu mwoyo nga ye talina kye yeetaagayo ngamba abaana abakalokoka mwenna togenda kutegeera Katonda ng'otuula mu nnyumba yo Katonda ojja mutegeerera ku balala Mukama yeebazibwe Katonda abo bonna be tugamba mbu babulimba abamanyi lwaki tabatta lwaki tabajjaawo kitegeeza nti balina omugaso Mukama yeebazibwe nze mbazaamu amaanyi nga mbagamba nti abantu abatannaba kutegeera Katonda abatannaba kutuuka kweyimiriza kweteŋŋerera kubanga mulimu abakulu nga bo tebeetaaga kanisa kubanga nga ne bw'onoogendayo olaba tebalina kye bakwongerako ŋŋamba bano abaana abakalokoka obadde okimanyi ebitundu 46 n'obutondotondo 4 be baana ab'obuwala abava mu ssomero buli mwaka nga bali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 18 ebbula lya ssente ebikozesebwa mu nsonga zaabwe ng'abakyala bye bimu ku ebyo ebibaviirako okuva mu ssomero nga bakyali mabujje Unique Media Menstrual Empowerment 2026 twesoboddeyo okubeera omukisa eri abo abatayina twegatteko tudduukirire bannakazadde b'eggwanga ab'enkya engero 11:25 emmeme egabagaba enaagejjanga afukirira naye alifukirirwa waayi ekyo ekitono ky'oyina kiba omukisa eri omulala nga tufunira abaana bano ebikozesebwa omuli reusable sanitary pads sabbuuni shavers engoye ebbaafu oba bucket na kyonna ekikozesebwa ky'osobodde ky'olabanga ekitalina makulu gy'oli kya mugaso nnyo eri omulala obuyambi osobola okubuyisa ku noti 786 noti 26 okugaba guba mutima eri oyo yenna akiwulira wabula si kyabuwaze ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano 2026 Unique Media Menstrual Empowerment mwabalokose noonya ekkanisa ekuli okumpi genda yingira eyo Katonda agenda kukuyambiramu eyo ekkanisa
ajja kuzibuliramu amaaso omutegeere obeere nga weesomera bayibuli by'owulira nga bya Katonda bye bakugambye bikwate ebitali bya Katonda obireke. Mukama yeebazibwe. Kati okusaba kuno kitegeeza kwetowaza. Olaba bano ab'e Nineeve, Jona we yagendayo nga abagambye bagenda okuzikirira, olaba bwe baasaba. Buli lwe weetowaza mu maaso ga Mukama, ekisa kye kikubaako, akuyamba n'akusumulula. Era okusaba kuno kwe baasaba ne basiiba, baasaba bambi, ojja kusomayo awo, ojja kutandikira Yona 3 olunyiriri olwokuna omaleyo. Bwe baayingira mu kusaba n'okusiiba, n'ebisolo byonna ne babiyingiza mu kusaba n'okusiiba okwo kwe baasaba, Katonda n'abasaasira era n'abasonyiwa nga yali obusungu bwe ne buddayo. Okusaba n'okusiiba bukyusa obusungu bwa Mukama ne butatubaako. Naye bwe tubeera awo nga tuli mu kukkuta mmere, awo obutali butuukirivu nga bujja gye tuli n'amalala. Mukiwulidde ekyo? Nsaba Mwoyo Omutukuvu abanyambire ennyo mu bitegeero okusinga nze bwe ndi mu kukyogerako. Era ne tulaba okusaba n'okusiiba kukyusa obusungu bwa Katonda, kubanga abantu ababa beetowazizza mu maaso ge Katonda tabaleka. Ne mu Isaaya n'omusajja Keezeekiya bwe baamala omugamba mbu agenda kufa, sisuubira nti oba yasabira mu mutima. Bwe bazze ne bakugamba ateekateeka ennyumba yo ogenda kufa, teweekalakaasa awo, toyimirira ne weetalatala n'oyimirira n'osaba ng'omulalu. Mukama yeebazibwe. N'asaba ne yeetowaza. Mukama n'addamu n'amwongerayo emyaka. Mukama yeebazibwe. Nze mbazzaamu amaanyi, mukomeewo gye mwali mwabulira buli muntu ayali yabula mbu n'asabira mu mutima. Komawo, abalokole tebasaba bwe batyo. Sinnaabagamba mbu oba temusabira mu mutima. Okusabira mu mutima tekitegeeza kusirika mbu obeere bw'oti ng'Abakatuliki, okuba akabonero. Ogwo omwoyo ogwo gwa ddiini nnyo. Abalokole basaba boogera, ffe we tubeera era tumanyika. Ate si kusaba nti oyogera bw'oba oyina banneiba baleekanira obamaleko emirembe, si kyentegeeza. Yogera ne Katonda nga tosaba mbu ab'ebweru bakulabe. Weesabire ggwe nga ggwe, tomalaako bantu mirembe, kuba n'ekyo nakyo kiba si kya bwa Katonda. Saba ng'oyogera ebigambo by'otegeera ng'obyatula, oba 2 oba 3, nga tonnayiga kusaba. Waakiri saba ng'ogamba Mukama nyamba, Mukama ndokola, Mukama nsumulula, ng'oyatula n'akamwako. Ne Mukama ajja kuba akulaba nga tonnaba bimanya, era ojja kubitegeera mpola mpola. Mukama yeebazibwe. Kaakati okusaba kuno kukyusa obusungu bwa Katonda ne bw'aba ng'atunyiigidde. Ate era mu kusaba mwe tusabira Katonda nga twenenya ensobi zaffe n'atusonyiwa n'atuggyako ekyo kye tuba tukoze ekibi nga twenenyezza n'atusonyiwa. Kati gwe Katonda ojja musaba otya ng'osabira mu mwoyo? Ojja kuba omusaba otya mbu nsaba kunsonyiwa mu kino na kino, ng'ate agamba mwatule ensobi zammwe, mwatule mwogere. Mukama yeebazibwe abooluganda. Kaakati tubeera bazuukufu, tubeere bazuukufu. Ne bw'oba waakaloko kamanyi Katonda yakuza. Okusaba bakuyigira mu basaba. Tojja kubeera awo mu bantu abatasaba nti oyiga okusaba. Okusaba bakuyigira mu basaba. Oba kanisa gy'olimu nga tesaba nga y'Abakatuliki nga basaba, noonya ey'abalokole abasaba boogera.
ne Mukama ajja kukuyambira eyo. Nsaba Mukama abanyambire era abayambire ddala ku nsonga eno ey'okusaba n'okusiiba. Wano tetuli mu ggulu, tuli ku nsi, tuli mu lutalo. Ate okusaba kwaffe bwe tuba tusaba tuyina era okuba nga twegayirira Katonda atusaasire, atusonyiwe, atutereeze, atukyuse. Era mu kusaba kuno mwe tuwulirira n'eddoboozi lya Mukama ng'osabye ng'omwegayiridde amala n'akuwa eddoboozi lye. Era mu kusaba kuno Omwoyo Omutukuvu mwayitira okutuluŋŋamya. Bayibuli yonna ejjuddemu okusaba n'okusiiba, yonna okuva ku eno gy'etandikira okutuuka eri gy'ekomekkerera. Omulokole tagenda kwawukana na kusaba na kusiiba. Era nze mbaagaliza okuba abalokole abagenda mu ggulu, abategeera, abagoberera ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda nga ye Bayibuli gye muba mugoberera, temugoberera bantu. Era nze nabadde mbagamba abantu abo nabo muntu nga ggwe, ate temubasalira na musango kubanga omusango si gwammwe n'olunaku lw'omusango terunnatuuka. Katonda yennyini tannaba kutwawulira nti ono yeewange ono si yeewange. Omanyidde ku kyo oba n'abo b'ogamba si be babe ng'oli nabo mu kifo kye kimu bw'asala omusango. Saba ffenna Mukama atusaasire tuyambagane, nga ky'oyogera ng'omanya kiyamba banno. Toyogera bibeesittaza, bibasenyula, bibamalawo, bazimbe. Katonda yatuyitira guno omulimu gw'obuweereza tuweereze abantu be. Omuweereza kitegeeza ayina mukama we. Tuweereze abantu be naye tetukwata abantu ba Katonda kubafuula baffe. Abantu bange, ono ayagala abantu bange, sima abantu ba Mukama yekka ye yabafiiririra ku musaalaba, ye yawaayo omuwendo. Ate n'abantu naffe tukitegeere nti tuli ba Mukama. Toli mugoberezi w'oyo, beera mugoberezi wa Yesu. Saba Mukama akuyambe kikuyingire ogoberere Yesu, omwana wa Katonda ataakola kibi, yawaayo obulamu bwe ku lulwo. Mukama abawe omukisa era abayambe abakole na bulungi. Nze mbasabira ekisa kya Katonda kibamale, ne Omwoyo Omutukuvu abayigirize naye nga bwe mugenda mu makanisa. Haleluya! Genda onoonye ekkanisa, ojja kuwulirayo ebigambo 2 3 bijja kwongerako okukula. Ngamba bano abaakalokoka. Mukama yeebazibwe. Mukama abawe omukisa. Shalom, shalom.